Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza okubeera nga okyatwekuumiddeko. Makya ga leero tukedde wano ew'omuyimbi aliko oba nkiyite nti aliko amasannyalaze ensangi zino ate nga yakubira hits pan hit Fik Gaza. Fik Gaza, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nsaba obuuze ku batulaba ku Blaze Media. Abatulaba kyakabi nnyo okutulaba, mbaagala nyera mbaagalira ddala. Big up on yourself, all ghetto youth. Fik, kulikayo mu kuziika Humphrey Mayanja. Nakulabye eggaali nga yampisa nnyo generally. N'amaanyi ge wayingizaawo ng'ozze okuziika gabadde mangi nnyo. Kulikayo nnyo, kulikirayo ddala. Era nsaba otuwe obubaka obusembayo. Kuba kyemmanyi simanyi oba mama wa Jose wasobodde omusisinkanaawo wadde nga Palaso wabadde naye omuweereza obubaka obusaasira ne Mayanja family at large. Family ya Mayanja yonna njiweereza obubaka obubasaasira nti Allah ayongere obbagumya. Kyensobola obbagamba boy. Fik, ng'ebyokuziika oba ebyokufiirwa muganda wa mikwano gyo tuvuddeyo. Hit wagituwadde eya Nazina ekutte abantu omubabiro buli wamu w'oyita nga gye bawuliriza mu kiraabu. Buli kiraabu bagikuba wadde nga tubadde mu Ramadan naye abo babadde bakyagenda mu kiraabu obadde owulira nga feedback gye bakuwa nti Fik Gaza akutta akati. What experience do you have emyaka gino gyokka gye waakamala mu kisaawe ky'Endongo okubeera nga people have embraced you nga buli hit gy'oleta bajyaniririzaawo? Mazeyo emyaka emeka? Ndoza njogera oba mwaka guyinza n'oba tegunnawera. Mazeemu emyezi 5. Myezi 5? Naye nga myezi 5 ennyonyi ndaba nnyonyi ku nnyonyi. Endowooza olunaku lwe gulo nalayo ne posita Roleges eye UK erumye. Abaali balowooza nti olimba bakakasi. Sure. Buli kimu tuli ku sure. Tetulina kye tubagamba muba twekubisa. Biba bya ddala. Esebo. Twali ku airport nga ogende Dubai. Kuba abamawulire bonna baggwayo ne bakuwerekera ku airport y'Entebbe wano n'okakasa nti UK, South Sudan, Saudi Arabia, Riyadh, wayogera ku show zaali ndowooza nga 6 awo naye ndowooza sofa twakajjako 2 era ndowooza you've assured them. London, soka okakase ku show ye London before we proceed any further. Show nyingi ez'okulinya ennyonyi era nsaasidde abali eyo nga bali bamayirungi. Temulinya ku nnyonyi oshegeera. Ffe tukyazirinya tuli ku maanyi g'abantu. N'ogendako e Saudi oshegeera. Ze nali ghetto youth nga simanyi nti ndizirinya. Oshegeera naye nsaasidde abo abali eyo nga balowooza bagenda kuzza mu bongo ku bikoola. Tugenda Saudi Arabia oshegeera. Oluveeyo nkyalina obunyonyi bungi akamu nakaganya ak'e Sudaani. Naye n'agambye basooke boogere ne management. Naye kati tugenda Sweden, Segera, London. Kati abasinga mutulindira eyo ennyonyi tukyalinya nyingi. Mu America era tusuubirayo. Twalabye nga video ya Nazina wagikoleddeko e Dubai. Olunaku lwe wagenda e Dubai n'oba nga twalabyemu scenes ezimu ez'amaanyi nga wazishootingidde e Dubai. Tusuubire nti wogenda e UK okuperforminga oyina time ekumala okubanga osobola okukolerayokko ku video ya projects ze nawulirako wano empya zogenda obanga oreleasinga mu bbanga eritali lyawala. Kubange nabeerayo wiki namba emala okukolayo okwewa obudde n'okola ne video ya lunaku lumu. Ate kikubeerera expensive okubanga ogendeyo ebweru n'okwatagana ate ne ba video producer beeyo oba obeera wakiruse dda ne management okubanga mulina be mwakwataganye nabo okubanga bakwetegekera n'okutegeka ebyo byonna ebyetaagisa kubanga okola video kintu ekiri expensive newe oba ng'oli wano ku butaka ate ludde eyo kikubeerera kitya sooka otuweku experience ey'omuntu atannagendako eyo oba eyandyetaaze okubanga naye agendako ebweru n'akolerayo video. Akasente kaba kangimu naye kajjukira ennyimba tetulina koma wano bwe batukuba ennyimba za wano oba ekintu kye balina olaba nti kya wano tulina okyusaamuko ku bintu, tulina okuweerako vidiyo ebweru, tulina okukyusaamu ebintu ebyenjawulo, vidiyo ez'enjawulo abantu balabe ebintu ebyenjawulo n'okukuza music. Kuba abantu bwe baba batusuubira nti wenakuba banana
n'okuba nga nyongerako ate ekisinga so kyongezako nange okwasaganyaawo tugeze okufuna ku kamera z'ebweru ze ziba zitukwata vidiyo tulabe oba ekintu kinakyukamu. Tugere ku project eyo nazina specifically kubanga wagikubawo nga surprise n'ogita with video ate nga video eri class. Tusuubire nti waliwo music omulala agenda okujja okwefaananyirizaako ng'oyo ng'afulumirawo with video kubanga tekitera kubeera kyangu ku muntu ng'akyali mupya mu music scene okubanga ayinamu endowooza n'agamba omanyi kante music ng'aliko ne video. Nze nga nzikinamu nnyo experience nyingi naye mala gakola byange bya ghetto oba oshegeera oba okyali awo ate nga abantu babyagadde era nga bikuteyo. So kati ngezaako kola ekyo ndawo oba n'olulala we nkikolera kijayitawo. Twakulaba ndowooza wiiki nga 2 eziyise ng'oyingizaawo emmotoka empya. Amaanyi gano Fik Gaza gazze na management mpya oba ggwe ekintu ky'obaddeeyo ng'okifumba mpola mpola? Amaanyi sure shegeera nabagamba byonna biva mu ghetto maanyi g'abantu shegeera toddamu kumbuuza amaanyi ate nga jjawa maanyi g'abantu era okimanyi abantu batuwagira okitegedde otya olina engeri gye weebuusa mangu ikusaidi y'abantu. Fik Gaza kati gwe ghetto youth oba omuyimbi ali eyo ng'oweddemu essuubi otegedde omukulu amaanyi gy'agajja amaanyi g'abantu kwe yeekutte era kwe yenywereza. Mwamulabye ng'ava okuziika oba ng'agenza okuziika Humphrey Mayanja nga kamera zonna zitambulira ku ye naye ng'ate n'abafiiriddwa bambi we bali nga maama. Sijja gendayo nnyo eyo naye tukyali mu mboozi tukyanyumya mukono omukulu Fik Gaza oba Shafik musajja wa mpisa nnyo ate nga musajja ali welcoming mmwe abamuvuunula obulala abatamutegeera. Fik Gaza twakulaba era stiru ng'amaanyi mangi ku concert ya Davido eya Timeless concert. What was your experience sharing the same stage gwe ne Davido kuba Davido ndowooza mu Africa alina ekifo kyakwata okubeera nti w'amaanyi mwasharinga same stage ate nga waliwo abatafuna mu kisoogo? Kyekigamba nti abantu nga bakwagadde basobola okuwanika oba omanyi oba tomanyi kitegeera kati baba baagala swaza abo ab'ennooma babalage nti n'omwana kuva mu ghetto naye asobola lwaki mugamba mutasobola. So be bantu abo benkugamba be batutuusaayo eyo singa sibo singa ne wa Davido baana bange obaki neera banyaniriza feet ng'era artist ow'ekibi ne tuperforming ali nga bya kibi wadde nawuliramu bawooloolo bikiki tesiri okuyimbira abantu oba omuntu abantu ze kasitama nga ntuuse essanyu ly'abantu bw'oyagala abantu basitule obutebe babuwanike waggulu si we tukole ne Gaza. Fik nsuubire nti kubanga Davido yes yajja teyamalamu bbanga ddene mu ggwanga naye backstage I know you had time ne munyumyamu nabo mwe ng'abayimbi kubanga you have that muyina eyo embeera ey'okudda eyo backstage ne munyumyamu ne muwayawayaamu n'aba wano bana abo babeera bavudde ebweru. Tusuubireyo collaboration wakati wa Fik Gaza ne Davido anytime soon? Bikyali mu nteekateeka tujja kuba tubagamba. Awatusuubizaayo ko we twasemba okwogerako nawe n'otugamba olina olugendo olw'okgenda okolereko oluyimba mu Wasafi Records. Mu Wasafi waliyo abayimbi nga Rayvanny, Zuchu, Diamond Platinums. Tusuubire muyimbi kigwotagetinze oba gwogenda kukola just recording nga single oba tusuubirayo any collaboration with any artist ow'omu Wasafi? Just ngenda kukolayo single nga oluyimba luli single nga lwange nenjagala dukolerako eyo. Era still watusuubiza lwali lunaku era lwerumu notusuubiza nti anytime ogenda tukubira oluyimba olw'Ekiswahili osobole okwaccommodatinga audience ya East Africa yonna ng'oggyeko ab'e Uganda bokka ne bali obeere ng'osobola obba accommodatinga nabo bawe kye beetaaga kubanga bakumanyi eno nti gy'oli okuba. Yeyo project gye tuba tusuubira gy'ogenda okukolera mu Wasafi oba ekyo kya anytime maasa? Sure, yeyo yennyini project etugenda okukolera mu Wasafi.
Project eyo tugisuubira ddi Fik? Project eyo teri wala. Mu weeks 2 okutandika kati era ogenda ndaba ng'olugendo tulugenze. Nteekateeka ki ng'oggyeko ey'okuba nti olina olugendo olugenda e London mu Royal Regency show gye muyina ne Fefebusi n'abalala, then ne luno lw'ogamba nti ogenda e TZ okuba ng'okola singoyo ey'Ekiswahili egenda okubeera ey'ettabu ennyo wano. Nteekateeka ki z'olina eri bafaanizi bo 2024 endala? 2024 nina teekateeka y'amaanyi kubanga mbawa music atakoma ng'ate music sagala tumukomye wano wokka. Njagala tufuneko ne ku ssente z'abazungu ezo ziwooma. Kyeso bagamba so byoza tetubiteeka nnyo mu Uganda neeyo weeru ssente baazikola baziina tugende tuzifate. Fik Gaza, before you became a star, yes twali tetukumanyi naye Jose Chameleone nakulabako mu interview emu nga annyonnyola ng'agamba Fik Gaza yali omu ku baana abanzigalanga era ne we baali mu kampeyini z'obwa meeya wali omu ku baana abaamuliko. Fik Gaza, tugambe nti ekirowoozo eky'okuyimba kubanga myezi 5 gye wakabeerawo kubanga amaanyi olina mangi bwe gati, tulowooze nti ekirowoozo ky'okuyimba wali inspired by Jose Chameleone kubanga gwe wawangaala naye okumala ebbanga? Nze buli kalimu nakakolako kati nalina n'okugezaako kano tulabe. Nakuba ebikoone, nasamba omupiira, nakola buli kimu. So mali n'ogezaako buli mulimu kati guno nyinza okuba wanga gwe gusemba. Sure. Kati n'obanga gwe guno omulimu ogusembyeyo gwe tuba tukakasa nti Fik Gaza bingi nti yabeerako naawe era nga bw'akirambika bw'azza akyogera mu interview ez'enjawulo n'agamba yakuwa chance okubeera nga yakuintroducing eri audience wadde nga wali weintroducing era nga n'oluyimba lwo lwa banana lwali lukubye naye n'agamba osanga singa nnyongerako ettaffaali luyinza okubeera nga luli welcomed okusingako awo. Kati era naawe nenkulaba ku Timeless concert wane Kololo ng'ate naawe olina introducing ono omuwala Pace Fisher nga naawe omuintroducing nze ku stage. Amaanyi ago oba n'endowooza eyo n'okwagaliza kikuli munda oba naawe ogamba nti Chameleone engeri gye yampa chance nange kampe chance kubanga twali tetusuubira Pace Fisher kubanga naye agenda performinga ku eyo stage? Abangi nnyo bakubeera tutera kuntambulizaako kamera so yekka bangi bempadde wano wendi suubira nti ndi munene nnyo nga doctor oweshegeera naye bangi bempadde opportunity eyo neninya nabo ku stage ne tukubalaga biki abantu ne bamulaba nti naye mu Gaza so oyo yekka. Dokita, tusuubire nti nno muyinza otwongerayo kakolaba akalala naye kubanga ko kali abantu bakanyumirwa era ne kakuba ate ndaba naye ennaku zino akwogerayogerako nnyo. Era tekigaana tukolayo olulala inshallah tugenda dukola. Okay, awo tuvuddewo. Mu kufiirwa okuvuddewo wadde nga tubadde twavuddeyo ko nenjagadde nzireyoko katono. Mu kufiirwa okwo nga tonnagenda kubanga waliwo abaali bagamba Fik Gaza nga tagenze wa mikwano gye kuba kungubaga wane erweza wano. Naye tuba tuli awo ate ne tulaba posti ya Palaso ng'agamba nti ayina engeri gye yabyogeramu ebyolupatwa naye ng'agamba nti Fik Gaza mumuleke, big up on yourself Fik Gaza. Yali ayogera lwakuba nti abantu beebuuza lwaki togenze kukungubaga oba waliwo ensonga endala eyamu? Talina nsonga oli anko wange era waba n'ensonga nze mbanga mwana kuye ankubira bukubi sinaŋŋamba so talina nsonga yonna. Ki kyewandyagadde ekitalekeka okugamba abawagizi bo nga tuwunzika? Abawagizi bange nga tuwunzika mbaagala nnyo kyensobola bagamba namwe mweyongera okoonamu stamp. Ngenda kubuuzayo nange kamu akatalekeka before we end. Waliwo we twali naawe olumu twakusanga ewa Di Mario ng'olina eŋŋomero empya gy'oleeta stiiru wadde nga mpitirivu z'oleeta z'okubawo obukubi nga surprise. Twafuna chance ne tukusangiriza mu studio
era ne tufuna chance okuba nga twawulira ku luyimba olwo nga lw'amaanyi. Ne mu kaseera ako waliwo omwana omuto bw'ati bayita Gaza. Lwaga Gaza watusuubiza ng'ogenda musayininga mu Gaza Nation wadde? Lwaga Gaza nti eri gye yali asomera bamuteeka nnyala, kati tulinda asooka amalirize ajje asome ng'abeera wano awo tutambuza emirimu. So eri kitegeeza nti akasooka amalirize eno taamu biki si holiday, oba ne waba atandise osoma tujja mufunira essomero kumpi ng'asoma tumukwasaganya. Sibula abatulaba Fik Gaza. Yamaana abatulaba Bagaza mwena, anti era ng'olagamba Gaza to the world. Mbagala nnyo era mwongera okukonamu wali nga tubagamba nti Gaza ku ntiko, shegeramu ababikoleramu ababimazaayo era mu abasuula. Gwe watumanyiiza otera tusiibula na kapera. Yaman demikoomiri Gaza lwaga kabini kamba kuba ndabisaasagala kusinika bangi bajeyita buza ku Gaza man, buza ku everyone, buza ku tweyanziza nnyo kubanga otukyazizza Fik Gaza. Ono y'omu ku bayimbi betusuubiramu a future eri so bright. He is down to earth, he is so welcoming. Si kyangu okubeera ng'osobola okujja n'otuula mu ntebe z'omugagga ezaaleeza n'okola interview naye n'akuwa time. Fik Gaza, keep that spirit and your future is bright. The sky is the limit. Ateyanziza blood.